naye ate obale kubanga okyekomidde ku Project Media TV kugamba nti ekyo okola kyamaanyi nnyo muganda wange okubanga okyekomidde ku Project Media TV. Kantumireko ku mikwano gyange mwena abali e Qatar, abali e Saudi Arabia, nammwe abali mu Oman, kwegamba community ya UAE mwena mbagala nnyo ngayo mukiwulira. Nammwe abali mu America sibeerabidde kubanga mukola omulimu gw'amaanyi okubanga mulayikinga ne mukomentinga, nammwe ababadde basharinga ne musharinga, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Essaawa zino no wenjogerera omukyala amanyiddwa nga Lydia Jasmine eyatukubira masuuka yavuddeyo emabegako awo n'apostinga kifaananyi n'agamba nti nno wamma Kenzo, leka abantu abatakulinamu ssuubi bakwesonyiwe n'abakulinamu essuubi babeere nga bakyali naawe. Naye bafanzi ba muwala amanyiddwa nga Lydia Jasmine batandise okomentingako nga bagamba mbuno message directed ogisindikidde eri Kenzo oba twagamba dda nti oyagala Eddie Kenzo ne weewakana n'okuvuma n'otovuma, naye naawe amazima ndowooza olabe nga kikususeko olina okweexpressinga feelings ng'olina okuziraga Eddie Kenzo musuuza. Kati kwegamba bafanzi bambi banyize nnyo ku kifaananyi kye yapositinze nga alinganga asindikira Kenzo message, ate olugambo olubaddewo emabegako awo lubadde nti Lydia Jasmine ne Eddie Kenzo balabika balina okwanjula kwabwe maaso awo, nabo bayinza okuba bategeka kwanjula nga Eddie Kenzo alabika embaga okwanjula kwa lwemu olumala okuggwa bwe kuti naye agende ayanjule mwana muwala Lydia Jasmine. Kati kwegamba embeera mu bbaawo we tutandise okuba nga tugibuusabuusa, Eddie Kenzo ayagala Lydia Jasmine oba tamwagala? Ne ffe wano Project Media TV tusaka ne tunoonyereza ne tufunira ekituufu ne tuba nga ate tukikuwa. Olugambo lungi lugenda kuba lukyajja naye nga lwe lubaddewo olwa Lydia Jasmine okubanga yapostinze ekifaananyi naye nga message ze yataddeko zabadde zikanga naye nga kiraga nti directed azisindikira eri Eddie Kenzo nga omwagala, alabika amwagalira ddala. Webale nnyo ku Project Media TV okubanga okyagyekuumiddeko ng'oli mulabi ate ng'oli muwuliriza. Amawulire mangi gakyajja, tovaawo, subscribinga, likinga, commentinga, sharinga. Webale nnyo.